Military lero ke kuba abantu bakalulu ne bava mu layini ne badde mabega wajja okubala nadde mabega baleeta military era kuba abantu emiggo neyo kabalangirira ninga balangirira mu bukyamu layini zaali 3 ne balangirira funye kalayitukira okugamba kupangisa myezi ebyakaluluka kisanja kyafuga tebamuwa kivugira ku kyalo kirala yasooka tufuga ng'abeera mu kitooke n'avaayo n'agenda Sseerinnya ku nju y'ekijja takomye olwo nze apangisiza emyezi 3 mu yeesimbewo ku bwa chairman kyabeera omupangisa ekyalo kino akakituzirebanga emyaka 30 afuga kyalo naye ng'abeera ku byalo bya njawulo lwaki abantu malako emirembe yatufugira mu kitooke ng'ali mwero sindala avudde yagenze mwero siye Sseerinnya woneno akalulu kagenza okujja nga yakamala emyezi 3 yakapangisa wali bakamupangisa ennyumba kyamani kyomupangisa obuzibu obuva be batuuze b'Ekaliiti abasukka 500 n'omusobyo nga bagamba nti obukulembeze bwe balangiridde si gwe balonze era nga beemulugunya ku militale eyazza n'etandika okukuba abantu ne basalawo balangirire ki omuntu eyabadde avudde nawo ng'azze n'ewuwe ne banona munone ne bajja bamulangirira nga bwe bakuba amasasi n'abantu abakulu babakubye emiggo tusaba nnyo tusaba byabakama nga likwati bwe yamutuuseeko aveeyo ajja mu kitundu kino eky'Ekaliiti ayimirire mu kalulu kano nga kaddiddwamu abantu baddemu beerondere omukulembeze gwe baagala ffe ng'abatuuze era twasazeewo tetugenda kukkiriza kufugibwa muntu gwe tutalonze era ffe ng'abatuuze tugenda kukola erosi eyaffe ey'abataka era bwe tunaaba nga tulina bye tutunda tugenda kukozesanga erosi ey'abataka si erosi ey'emmundu kubanga oli bamutaddeko nga militale yemulangirira n'abatuuze si be balonze akakiiko ke yataddeko era tukubira byabakama akitegeere ne DPC tumutegeeza bw'abanga asobola asituke ajja kuba olukiiko ku kyalo ky'Ekaliiti ategeere abantu chairman gwe balonze ky'abantu tebamwagala okiwulira empapula zino oluvannyuma lw'akalulu ng'abantu balaga obutali bumativu mu chairman gwe balangidde si gwe balonze basazeewo okuleeta nnangamuntu zaabwe nga bawandiika nnini namba mu Ligesa twalina abalonzi 796 ku balonzi 796 tukuŋŋaanyiza emikono gy'abalonzi 5 n'okusoba bonna nga bataddewo nnini namba zaabwe ne namba zaabwe ez'amasimu wabanga abalonzi 5 bajuza ku mpapula luno nga balaga obutali mumativu mbwe yalangiddwa si gwe balonda teri bukakafu businga kubeera buno zino nnini namba nga woolaba abalonzi 5 zino zonna mpapula ziriko nnini namba z'abantu bano bonna bali mu Ligesta eno yonna yiino kuliko nnini namba z'abantu endagamuntu zaabwe bazireese ne bawandiika ku neeno ne namba zaabwe ez'amasimu zino zonna mpapula z'abalonzi mu kitundu kino eky'Ekaliiti naye oba ogenze ne mugobera Ligesta era jalaba mba amannya gano ga balonzi tisi byakufuutiika ne twataddewo obuteesi abantu b'ekyalo kino baagala bwenkanya tosobola kuŋŋamba mu bulayini bubiri obw'obutundutundu busobola osinga layini 3 empanvu koteji abamawulire baaliwo mwamukwata layini nga seregende zikoma muli twagala abantu bakulemberwa bakulembeze nga babalonze kulaba ey'ekyalo abantu kiba kirungi bakulemberwa abakulembeze nga babateddemu obwesige era nga babalonze erinnya lyange nze Mugenyi Musa nzabadde campaign manager w'omulangira Koloba Zimbe mu nteekateeka y'akalulu kano amanya mugatwala waabo wangisebo amanya mugatwala amanya gano tugakuŋŋanyiza ng'obujulizi okubeera nga twekubira omulanga wona tusaba Mr. Balamo wa local government
nkugina emikono be bantu abali mu register wetuba bantu bakuŋŋanyiza emikono gy'abantu 5 abali mu register erina okulonda wano kitegeeza abantu 5 baba batukkiririzaamu gobullo bwo bwabujjawa abantu bonna tebalina bumativu era twagala okutambuza emikono gino tugitwale mu kakiiko k'ebyokulonda tubalage enteekateeka eno ng'eyo tukirabyeko ewalala tusaba minisita wa local government Mr. Balamu ajje ekyalo Kayita atuyambe obukulembeze obwalondebwa abantu si bwe bakkiririzaamu era abantu balina obusungu bantu balina ennaku bantu tukakkanya bakkakkanye baagala kutandika kwegugunga naye olw'obulungi bw'ekitundu kyaffe tubagamba tuyite mu mateeka tujja kuba tuwuliziganya basatu waliwo obuzibe nalebo namazzi sali deriki nono gwe bapaatikako obupaatizi gwe tutalonda yatuwa time limit n'atuwa ensawa ketukoma okulondera n'agamba anajja nga tali mu regisita tajja kulonda naye enkomerero ya byonna byonna bayiwa abantu bonna bonna ne balonda ng'ate tebali mu regisita tusaba tuddemu akalulu kano babale abali mu regisita be baba balonda Basebo ne bannyabo nze omulangira Goloba Sulmani Zimbe era nga nze ssentebe yalondebwa nabadde ne layini 3 nga chairman gw'envuganya chairman Kawenda ayina layini emu ate nga agitaddemu n'obutebe ate nga layini ye ya kitundu njagala kusaba okubira omulanga nawandiikidde registra wamu ne chairman akulira ebyokulonda Simon Byabakama nga musaba ayingire mu nsonga zaffe ez'ekitundu kino eky'Ekaaliti ekyamazima alondesa wane Kaaliti yalangiridde Kawenda chairman we Kaaliti ng'ali ku mudumu gw'emmundu nga we bakuba abantu emiggo nga military etwekiise nsaba Simon Byabakama oyingire mu nsonga zange ez'ekitundu kino eky'Ekaaliti mu ggombolola y'Emmende tetwafunye bwenkanya Kawenda Ekaaliti bamulangiridde ku mudumu gwa mmundu bamulangiridde ku kifuba ensonga endala ne koponi oba obupapula bwa Electoral Commission tebabujje ku bantu abalaya baze bubazi nga tajjeeko koponi ku bantu ekirala basebo ne bannyabo chairman teyalonze lukiiko lwagenda kukola nalwo mu bantu twagala kubuuza bw'aba yalondebwa mu mazima ddala Kawenda olukiiko yalulondeddewa tusaba bwenkanya ku kitundu kyaffe eky'Ekaaliti era tusaba abakulira ebyokulonda mu ggombolola y'Emmende mutunuulire ensonga yaffe y'Ekaaliti nsonga nkulu nnyo Kawenda teyawangudde kalulu k'Ekaaliti Kawenda yabbye bubbi kaki kalulu ekirala kyensaba Kaawo owe Wakiso mu tawuni kanso ye Wakiso otuyambe ku mwami Deriki chief wa ggombolola Mulamba naye ate Deriki oyo chief w'eggombolola Mulamba y'omu ali mu kutiisatiisa abantu okubawamba mu drone ali mu kutiisatiisa abantu wane Kaaliti okubasiba n'okubatwala nga abakolako effujjo tusaba Kaawo ku ggombolola y'e Wakiso mu myuka tawuni kanso otuyambe ku chifu wo Deriki ave ku bantu baffe okubakangakanga n'okubatiisatiisa so tusaba returning officer mwami Twesije eyali wane Kaaliti yalondesa yalangirira akalulu ako ku mudumu gwa mmundu ate eggulo limu yalina abantu bano betwesimbye nabo n'alya nabo emmere n'anywa nabo caayi yasiiba wa Kawenda mu makaage bwe twamukuba akalulu yamulangirira nga chairman w'ekitundu kino so tusaba obuyambi bwammwe ab'ekitiibwa mwenna Balamu tusaba oyingire mu nsonga zaffe ez'Ekaaliti Kawenda mubbi Kawenda yabba akalulu kaffe twagala bwenkanya erinnya nze omulangira Goloba Sulmani Zimbe chairman w'ekitundu kino ow'Ekaaliti Kawenda Christopher ne kabineti okuzaako enkadde bonna bonna be yazizzaako bakadde twagala buwanguzi
oyo ye mulwana eyalagira ky'abantu balakuba amasasi. Elections, LOC1 elections. This has been unfair. My big brother was elected peacefully, but someone who came and inserted several people from nowhere. We had the Otanicos to fight off the war, but we cooled it down. But he did what he did, and there's somebody who came who was in the line. They had 1.5 line. We had 3 lines. She said, even though that person have five people, he will be announced. You see, what kind of corruption is that? Really? Even though he fell, 5 people behind him will be what? Announced. So then this vote was not peaceful at all. We need to do it once again. We are not condoms. We are not being used. They say that Museveni is what, but it wasn't Museveni. It is we people who are corrupted on the ground, and then we send it up. So then we need to solve our the one who was announced. Why am I here? Am I here on his behalf? I'm here on my brother, on behalf of my brother. He got the vote. Several people voted him, but came that he's under. How come? They twisted him. That's what. Jajaron. Nze Kalema Isi nga ndi candidate LOC1 Khalid Central. Akalulu kakyankalanyirawo okuva ku makya nga twakatuuka mu kalulu nga abasajja balina obukonge baleeta obukonge ate ab'ebyokulonda bwe batugabira wali nga bo olwedde babulina ne tubagambako nti bannange obukonge obwo mubugjeewa nga tebafaayo. We twatuuka mu kulonda obutambi buno tubulina ku masimu singa buba bwetagisa, naye abasajja bakola buli kimu ne batuuka n'okusindika baganda baffe mikwano gyaffe tulwanagane fekka na fekka mu layini. Tebafaayo ku nsonga ki oba ki kye balina kukola ng'abakulembeze bo baafa ku buwanguzi nga balaba layini ebasusseeko obuwanvu ezaffe nga zibasusseeko ne basaawo tulwanagana akalulu kayiike. Twakuuma eddembe, twakola buli kimu ne tugamba abantu baffe temuvaayo musigale mu layini. Abala n'ava ku layini ng'amaze obbala eyaabwe n'atambula n'agenda ne tumunoonya ne tumuyita ne tumukomyawo abala eyaffe. N'atuuka obbala obululu bwaffe ng'abala mukaama ne tumugamba akalulu olina kabala mu lwatu, bala akalulu mu lwatu ng'agaanye. Yafuna abasirikale abamutambulirako nga ye nga be batambulira ate ku muntu abala obululu. Bagundi baffe bajenti nga babagobayo. Naye akalulu kano etuufu tekaali ka mazima na bwenkanya n'akamu n'akeddagala. Tekaali ka mazima n'obwenkanya n'akamu n'akeddagala. Naye abantu abo ebintu bye bakola oba ebintu bye mukola bibi, muvumaganya gavumenti. Tusaba buli muntu alina obusobozi okuteeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu ggwanga lino atuyambe ku kitundu kino, ekitundu kyaffe Khalid Central. Gokiriza ani yawangula? Akalulu Goloba Sulaimani yakawangula mazima n'obwenkanya. Mu mazima n'obwenkanya omuntu yenna alina obusobozi ng'asobola okuteekateeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Tusaba Minisita Balamu nkulaba yonna gy'obeera nga gaba mazima n'obwenkanya. Nsaba n'obuwombeefu Minisita Balamu ojja otutegekera akalulu k'amazima n'obwenkanya. Nkulabye ewantu wangi era nze nze omu ku baali batakwagala, naye mpulira ku by'ojja okola. Balamu nkusaba woba olina ojje olutegekera akalulu k'amazima n'obwenkanya. Naye tetujja kulemberwa muntu nga tetwamulonda. Tetujja kulemberwa muntu yatuleetera military okumulangirira. Nsaba busabi buli alina kyasobola, buli alina kyasobola bannange tufune akalulu ka gulawundi, kana akalulu k'abantu. Nsaba buli alina kyasobola. Minisita Balamu nkulabye ewantu wangi nga bw'ogenze n'oyamba abalala, naffe tusaba kutuyamba bannange.
ate batalira busonyi bayagadde ddaba bakuba babamenye embiriizi zonna nze neŋŋamba senga bona babamenye bonna sawa bulere wewekizinda naye bajja kumukwata bambi anakuwale nga alinga bolaba kivumbi onugu nende ffe byenjagala leeta amagye military netandika okukuba abantu emiggo bankulangirira ku mudumu gwa muntu era walina layini emu n'ekitundu bo baline nga balina layini 3 naye n'obabba. Sebo bakama bange wakalulu kano kaali ka bwenkanya layini ezange zaali 3 bwenvuganya naye omu ng'alina layini 2 owokusatu ng'alina layini emu ate n'agamba obuwa obuwagizi abuwadde munnaffe omulala nekitegeeza nti nze layini ezange 3 zaabalibwa bulungi nnyo n'ezaabwe ne zibalibwa. Omu bwe nali nvuganya naye nze nafuna obululu 309, owokubiri n'afuna obululu 306, owokusatu n'afuna akalulu kamu kubanga obululu bwe yali amaze okubutunda. Ekyokubiri nze ng'omukulembeze abaddeko era omukulembeze yazzeeko sinze mpulira ebitongole by'okwerinda kiri mu nteekateeka ya gavumenti mu Uganda yonna awalonderwa obululu olw'okukuuma emirembe n'obutebenkevu basobole okubeera nga bateekawo obukuumi olw'effujjo erireetebwa abavubuka. Ebitongole by'okwerinda ebyaliwo byaleetebwa ng'ebitongole by'okwerinda bwe bibeera ne bibeera nga bikuuma emirembe era tewali bwe baakuba okuggyako abo abaali bagezaako okuleeta okutataagana beebo poliisi be yakambuwalira okusobola okuba nga bava mu kifo ekironderwa okutabangula okulonda. Era twagezezzaako nnyo okulaba ng'emirembe gibeerawo mu kitundu ekyo era n'empangula bulungi nabo ne basayininga bulungi era basayininga bulungi ne declaration form yaffe weeri nga basayinize bulungi ne baagenti baabwe buli muntu n'aba nga tewaliiwo kimulobera kubeera nga akkiriza obuwanguzi buno. Kakati waliwo kye bagamba kyeya mbu gwe tolina mutuuze wa kitundu mbu wasooka n'obafuga wafugidde kati emyaka 3 ng'obafugira mu kitooke n'ogenda n'obeerako ku 14 tolina maka mu kitundu ekyo kyogerako ki? Owekitiibwa ow'amawulire nina amaka 2 nina n'amaka agali mu Kaiti Central wembeera era nga mu Kaiti Central walina ofiisi zange naye nga bw'omanyi nti ndi musajja mukozi ow'emirimu egy'enjawulo omulimi omulunzi era nga nawe munsanze wano ndi mulimi bwe muyinza okwetula ne mulaba ebintu bye nnima ne bwe mba nga nsobodde nsobola okubatwalako ku bintu bye ebyennunda mu bitundu eby'enjawulo naye amaka gange ag'omu Kaiti Central weegali balungi ddala era n'amaka gange ag'Esserinnya weegali n'amaka gange ag'omu kitooke weegali wabula nga ennyumba ezo ez'omu kitooke kati zisulamu bapangisa bwe zibeeramu abapangisa tewali musango mu ssemateeka omuntu okuba n'ennyumba e Masaka ne Kaliti n'awalala isulamu abapangisa ne famire zaabwe. Sebo bakama bange sinnaweza myaka 3 ku bukulembeze. Kino kye kisanje ekintwala ku myaka 3 bwe naba nkimazeeko ndyoke nfuna omuntu omulala n'atuddira mbigere. Naye nze natandikako obukulembeze buno emyaka 3 gye naba kuwera kubanga abakulembeze abasooka ba chairpersons baali 3 kwaliko omugenzi Alphonse Mbalire ne kubeerako omwami Ndikola John Baptist Waali ne kubeerako omwami Samuel Sentamu wakyaliwo omulamu abo bonna bazze bawummula naye nze bwe nakwasibwa obuvunaanyizibwa obululu bwange mbadde nnondebwa bulondebwa bantu mu mirembe mu kwagala ekimu kyesinze okubeera nga nkirungamya mu kitundu kino kwe kussaawo obutebenkevu okulungamya ensonga z'ekitundu okukuuma abantu n'ebyabwe ensonga lwaki nti bannettanidde okumpa obukulembeze mu kitundu kino.